tuli mu kibira kino kyonna nekisetinga waliwo ekisaawe kiri wansi awo tugenda kubeera ali wansi muno muna bwegazanya tagenda kuba gasaasaanya busaasanya interest eri eri wansi wali wali show yagundi tugenda setinga awo wendi era sagala ngende nga sikula doni kulisinga ogesunzi nze ngagala nga manji eyo password nga manji bakolere delivery oba wasanga kati nze wembeera gereeta gakimanya nti agaagalera gajja okimanyi naawe neshesha yagalina n'omusinga gakendera ekibuzo kyange kisooka kuva ddinga mulekwa ye mwogezi wa kampuni abeera yasiini bwabeera wano mwogezi wa kampuni leero afuusi yagagwe gakendera goyo nashesha project gakendera wamufunira nga agalina galiko omusana gye gukunya okuba omungi gakazi waliwo ka video aka trending doni waneno waliwo ka video akali mu kutrendinga akumbiri gw'omukyala aliwa omuyimbi eyekubye ekifaananyi musango ki okyogerako musango ki gwe yakoze okwebatta brown sugar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amanya Sheikh Isa Yusufu omusomi w'eddwa wa Nebulenga ku Mwenda nga nkola ku nsonga zonna omuntu z'obeera nazo omuli amalogo omuli endwadde ezeetebwa amajinni ebisiraani n'ensonga z'emirimu n'amaka abanneetaaze nkubira ku 07 51 7 899 oba 07 6 3 16 2 Sheikh Isa Yusufu omusomi w'eddwa wa Nebulenga. brown sugar nawe brown sugar brown sugar ine kati yabakoze musango kibebi kigamba kiki brown kali abakyala baweze babiri okubanga balina ebifaananyi by'abasajja anina mu ggwanga bali babiri kati tulina first lady w'emagere ne first lady w'eweni ye first lady first lady gomanyi kyo beyange eri wano bewati kale ekifaananyi bamusasula okiteekayo oba akikola omuntu bw'akola ekintu asinzira ku laavu ye gy'aba alina ku mutima nga temusasudde muleka n'akikola. Waliyo abakazi abasika eriyo tasika eriyo ng'omanyi tatu bweruma ngero sika eriyo n'oba osetinga luseke ssebo oyo oyise mbulumi kategeeza waba sika luseke era alugwanira kuba yalukolerera okubeera mu mugongo ge gakusangawa and were you surprised? Nali malabba nali malabba surprise because nali nkimanyi yali yakikugambako ku birthday mwalaba mpya mwalaba mpya ayina meka anti mwalaba nga twalaba ya mugongo eri yo mugongo ye naye afaanana moyo gaga ateeka mu mugongo yezera waliwo alina akalevu nga kaka naye nga kyekyo so kati oyo naye wuwo omugase ku faamu anja asibanga ye abudumulasi katowezeza bameka 6 ogenda kukoma ku bameka 12 abaana oyagala bameka abaana nate njagala batono 8 kigeza balina okwesootingamu awo basofa nnawomu omwana sente zezikufuga maanyi ga kisajja ndi mwana muto nsuubira kukola ki tudde tube serious bagamba mwe balina sente mubeera na buddo anti lwala obufunye obukozesa okyegedde lwobufunye obukozesa atega bwa nsonga ate be mutambula nabo be babayambako ebigambo by'abantu ennyonyi ezo koosiira anti buli lwosuula ejjindu ng'era lifuna eribaka buli muti gulina ettabi kikola omuti guba muwanvu ate ettabi negatandikira eno katulugira bateeka musi bw'osindika eri brown sugar alaba ka vidiyo kano aka olunaku olwaliwo yeekube n'endala ku ggulu si bwe kiri naye ng'ekyamazima si musangwe kuba eyange eri wano eyange eri wano eyashuga eri wano anedda ssebo baneyambulidde eggwanga nti oyagala kuwemula ani bw'anaddanga mumuddiza bw'anaddanga mumuddiza ate waliwo obuzibu oyongedde obulumi ku kiwundu
sajja ali mukomera otwala mukazi twawulira kayimba tukwagala mukomusibe nebigolo simba yasimuyambako bwanaddanga mu muddizi okusinga bwanataya singa bwanataya nga ntatwagijjeyo evaako tokimanyi ande ate kikyasoboka evaako bavuluganvuluge neera tevaako evaako bagikuba obuntu babwokya n'okwokya evaako bagijjako evaako newe yagali ensonga ya Nyash Festival tuze ku press conference gomu ku bayimbi balina okujja okushowcasinga ku lunaku wetegese otya okubanga abafano bawakire ekitembera ekisinga obukulu ku lunaku luno kuba na bbina ennyimba weeziri endongo weeri ebyokukola ebisigadde byebimu bbina kyekikulu sebbina bana erituuka Friday bbina ligenda kubaawo ebisigadde tunyenye bunyenye naye it's gonna be a fun day njagala buli omu abeewo yaya twagala nnyo okubuuza ensonga ez'amakulu ku bayimbi nga mmwe abategeera ensonga zineeno newe ziba zigenda mu maaso musirika nnyo omukulembeze bamuwadde obwa presidential advisor tebavudde omukongratulatinga Edisa Musozi siina kyendowooza ku nsonga eyo kubanga ne position yennyini sinnagy understanding so sigenda gikomentingako naye nga nze njagala nnyo olaba abantu nga batuuka ku lyengedde nze siina mbwa kulaba muntu nga asucceedinga yeah so waba alina watuuse its cool sikiinaako nze waagwani ate ne point yinza okulanga kapa kati nga naye bamuyise mu State House n'agenda bwe bampita bampa ku ssente bannaye mumusigedde ssente ayeze ssente bafani tebayinza kiraba bubi nti ate kati oyinza okuba walidde nze nga nze kyensobola okugamba I care ndaba ensonga naye ekintu kyemmanyi nti nno sobola kirwana nzeka because ebintu byetwagala olwana tulina birwana ffenna ate tetulina lwanira ku social media so waliwo olutalo olw'oyingiramu n'ogamba naye bannange nwanisani nwanira ki nfaaki we want to fight but we want to see the people we are fighting with nga bali together with us oshegeera so bannaye mulekerawo pika abayimbi mbwe abayimbi tebali mu kubalwanirira mutandiko tupika tubalwanirire because we need your power too njagala nwanirira omuntu nga egwe nwanirira nange nkulaba gy'oli tulwana ffenna naye abaana bamala obbalwanirira ne bagwa ne mutandika osekambo baagudde nga mulinga batamanyi ensonga lwaki baagudde bwe tulowooza ku nsonga y'okuwanirira abayimbi tutulira federation nga ye ekitongole koza abayimbi abasinga basinga okuwanira naye ate tobeerayo ate ngaoyagala olwanirira abayimbi anti kati nze nga kape bwe mba sitegedde bulungi mulamwa gwa kintu sikyegattamu njagala mbeere mu kintu nga nsobola okuyimirira ebbali n'enkinyonnyolerera I can stand by it if I cannot stand by it then nkoleeyo ki oba okitegeera so sinaba kumanya nnyo mulamwa mutuufu sinalaba nga kigguka sinakitegeera naye nga mbagaliza bisima byokka bwe twalaba federation etandika omukulu Edisa Musozi yagitandika abayimbi bangi tebagenda mu nsonga eyo naye tuba nga tulaba nga atuuse ku positioning eyo etuukira ddala akulira eggwanga wewaawo kyonna kyayagala kyayinza osabira abayimbi asobola okibasabira mu byamusuubiza bintu bingi nnyo tolaba nti kati ate kitegeeza federation olina amazima then ati kati ekyegambye nti nno erwanirira bayimbi ndi muyimbi wendi seetaaga baithe kubeera ku kitebe okitegeera because era si nti buli mutuuze abeera ku parliament so that ebirungi ensi yebyemukolera bimutuukako sikyo bw'aba omukulembeze Museveni nga nze ndi munnauganda kitegeeza nwanirira nange yonna gyendi naye gyali so federation is fighting for artists I'm an artist wendi nninze byange singa ekifo ekyo badde bakiwadde gwe nga gwe senior presidential advisor mu creatives mama nyabo nandisoose bayita basooke bajje mu Nyash esho bweggwa then tutandikirawo okulowooza ku bitwongerayo ng'eggwanga kyekirala nga kyo I want us to have copyright it's something kyentunira nendaba nga kiri 0.01 impossible 100% ndaba nkoze opposite ndabye dda nga kiri too impossible but bana if they can achieve it bisima byokka yeah. tulina ensonga ezibadde zigenda mu maaso wakati w'abapromota n'abayimbi olutalo lwamaanyi nnyo era nemabegako twadde meeting y'abapromota nga bagenda kwekalakasa obutaddamu tegeka bivulu by'abayimbi bonna naye abayimbi abasinga ennaku zino beetegeka so so mu bufunzi omuyimbi teetaaga promota sigamenti teetaaga buli muntu yeetaaga omuntu naye omuntu bwoba ogenda kunsuula ddalu because I'm gonna work with you then nga nkyekolera omanyi waki mu nsi abantu bangi basawo bangi bapresenta bangi kitegeeza there is always options yeah. enkolagana wakati wa promota n'omuyimbi yandibadde etya kuba tuze tula ne agreement n'obebeera weeri still bamala ne bagivaako ebintu bya Uganda obimanyi
bwe bityo, but me I believe ndoza tutandika document lwakubeera mu Uganda ne bwo documenting. I really don't know nze nganza I'm starting to resort to doing it myself nga bwe nnoonya solution wakati awo. So faba promoter bekola nabo tebannampisa bubi, we doing good, but abakikola obubi muntu muyigo omanye nti oyo siddayo, because even trying and risking is okay. Yeah. State kijoyinza okulaba nti ono muyimbi alabika yeetaaga buyambi oba in case nga bamuyambye obuyambi okuba ku kibamukolera, because tuze tukiraba omu ku muntu yagamba nti yayamba buyambi omuyimbi oyo. Gwe nga goyinza olowooza nti omuyimbi ani yagamba yayamba muyimbi? Nobert yayamba Wizo. Atya okumuteeka ekivulumbu yali agenda mu depression. kati waki Nobert yayimba? Bwaba yali ayamba oli yandiyetimbye Nobert events show up. Anyway, simanyi nyo agreements zaabwe zesala nyo yingira mu nsonga nga sigiina aka idea. I don't know their details, I don't know wagwa nalaba bulabi luyine ngamba sabula tugende naye. I think omuntu obo realizes nti no, by the nation kanchiriza abayimbi nzo mu kubayimbi we to agreeing a amount of money, you clear me before we do what? Before I go to work. So I believe with the church money by now. So kati yali asubira kyo soko kola nasubira sente zijja kujja. Ekyo kiba close to impossible, imposing olani family azikubako nazirya. So I think